kavudde kwanjira firimu etandise nabagambye egenda kubeera yansasadde tutandisa olwali naku z'omwezi 4 esigadde essaawa mbale bubazi tugende mu nsasagge omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo na ku lwenca ku ssaawa 4 ajja kuba atonye ku kisaawe ky'eggwanga Entebbe butereevu ebigambo bingi bitambula diversions nyingi ezize okutiisatiisa kungi okuze okukwatibwa kunzi okuze ndabyewo omwogezi wa poliisi Onyango ng'ayogera simanyi biki Onyango muganda wange ojja kubalukanga bbomu ofe buuza muganda wo enanga oba alina passport ye yakagala okufuluma eggwanga emirundi yenna ne bamulemesa passport eri mu State House n'abaana badde ayagala bafulumya liseti abaana babaganya bafulumya simanyi Onyango nawe bwalina passport. I don't know whether you have a passport. Kati bw'ogamba nti kubanga ngenda kusooka kusoma bbaluwa yo ndyoke kakasa abantu nti abantu bali ready okujja enkya okukima president by all means bemba temuli mu panic kiki ekibateesezza ku buli enkulu ngo yonna eyingira Kampala ne muteekako besi y'amagye sinasoma bbaluwa yo nkulaga kati buli nkulu ngo yonna ne mutaddeko amagye ekitegeeza mu muli mu panic ffe tuli mu panic poliisi mukulu Enyango oyo busega kuliko magye oyo busega kati Onyango mugenze ne mukola ebintu bino wammanga mutandise njala buli wamu mutadde already block mugenda mutadde already block mugenda mukebera abantu kiki mupapa kiki ekibagoba ezino already block mutandika mukebera mu taxi eyo si ensonga yeruwa enaku z'omwezi za nkya 5 ssaawa 4 omukulembeze agenda kuba atuuse ku kisaawe Entebbe ntegezeddwako nti ba staff member bonna bakola ku kisaawe tekuli akirizibwa kuyingiza smartphone reason being temwagala nkuba ntegezeddwako ne CCTV camera wetwogenda baziggyeko temwagala footage yonna agenda kulinkinga naye mu mazima ga Katonda mu ggulu pulogulamu zammwe zemulina zemmanyiiko eriyo bali benjogeddeko mu kiggula luggi abayonka amabeere g'ente ne banywa n'amata abalina kawumeta nde mwagala kutta Kyagulanyi ate tulina buzibu mumukwate mumutte tetulina buzibu eri abalabo nga baloota bafuka bali ku buliri mbu Kyagulanyi bagenda mukwata bamuteeke mu motoka bamutwale waabwe bamuteeke wo mu nnyumba namwe weemuli naye eggwanga limuliraba Edinga bono gamba nti kaningende ku one night stand nga tumanyi. One night stand ebisere bisinga obotafuna bintu bino biri wammango oba wesunaku. One botafuna aids ku one night stand nga toyambadde oba kufuna lubuto. The situation eggwanga lyolekera right now. So it's a one night stand or one morning like this in the morning tomorrow at exactly 10 a.m. Mugozeza kuteka out diversion smile omulese ono zali house of plastic yakoze embango waya wasiza mbuzi we don't care kubanga mwali mwagala kujjo information ya Kyagulanyi mugenze mudidde omusajja mu kitiibwa obwakabaka bwa Bulenzi tuwe ekitiibwa mumutadde mu sente empya nekadde muzi abantu bamumya attention ngate musajja kabaka tumulwanidde banga lyonna olwokuba mwagala kujjo media attention ne mugambya agende kanjira kubuza mukulu gundi mukulu Onyango. Simple question. Ogambi wano nti temukkiriza kintu kyonna kyakwaniriza muntu yenna. Njira kubuuza. Bakamo batadde ssente mu musinga wa Rwenzululu nga bamwaniriza ewaabwe. Ekyokwaniriza omuntu is it a crime? Kubanga eri mutaddeyo ssente. Ne muteka processions abantu bali kutambula beyagala kubanga he was mumuwadde n'ennyonyi. Which is okay. Kubanga he deserves it. He's a king in that area. But on the same date when Kyagulanyi is coming back, nemuleka procession about batambula yetali buzibu Kyagulanyi coming back okubaga nti abantu bagenda munona. Now you are feeling pain kubanga mwagala kusiriwala.
katugenda balaga ko mukwate mukute kubanga all the wiki yona muze mukwata abantu mbammochima mayumba bakube emiggo batulugunya babuza what is next temutubuza what is next kubanga temunja kumanya. You've tried your best to find what is next, but next is not next. Mwasigaze peseri delete ye musigaziza ku laptop yammwe. Anytime you go to delete kati mwabasajja ba SFC bali mungeza bulijjo mwefude ba traffic mwefude ba taxi mwefude ba conductor mwefude ba boda muambye ekibuga muambye Entebbe road muambye Kampala road muambye Nkulungozo na chichi chenyo chemuliko kiti ekibagoba kyekibagoba kati kamba somere balwa ya Onyango ono njimudire mbuluji tuka tugende ku video ya tulese. Onyanga agambibwa Mr. Onyango simanyi obusiru bwo butuse ku level ki amadala ge bakwongera ku gakfulo musiru. All over the social media, it's now 2 weeks since the president left the country. And we have been organizing people to welcome the president. We didn't mention any area of residue that we are going to mobilize people to be in such areas you've mentioned. We haven't yet mentioned any area of residue here you've mentioned that people are going to be organized in such areas. Mpozi gwatoli wengulwere onyanka tulabe kakalo walidde kanja tanonyola kamalwa kyekizibu kya mmwe kati ojukira akalo kava mbulo ate n'amalo gava mbulo kati kirabika waliwo ogundu waliwo chemical reaction walidde akalononyera ko amalo kati obwongo bwatabuse. Bino byonna byowandiise tekuli kintu kye twali twogeddeko kubanga fere twogera awawe tugenda era tugenda ku Kisaawe Entebbe. This is to inform you. Kino kye tuyita kiro kitwala omunaku walidde akalononyera ko amalwa noyika Windows osana twala ku fire brigade bakunaza ane yote kyali kati simibo ogenda kola tugenze maaso kati njala kubuuza eno statement gyokoze yiyonga gwo omuntu kubanga tukimanyi polisi ya Uganda tembasasula abambadiza atinga. Secondly mweke nyini polisi muli babbi. Thirdly tukimanyi polisi ya Uganda tekyali polisi muwandike baluwa zino mutegere ntutegera tumanyi bulungi nnyo mukulu Onyango Fred wetereze ebintu bino mukole ebintu nga bitegere mubabbi. Wano mutadde bakifeso okwetoola Kampala mukono Entebbe wa Kiso nga bali muleya tubamanyi bulungi nnyo bali mukuba masimu g'abantu bakuba abantu emiggo era nopu yebataddewo nopu yejjeko abakozi b'ekisebo n'amasimu abali ku night shift. Nupu yabagambye mujjeko CCTV camera zone ziri ku Kisaawe. Era nupu yabagambye mujje checkpoint wali okulira na Rodo Beach wali ngo ingira ku Kisaawe mujirete almost 2 kilometers. Emabega. Mube mu amagezi bako. Red block ziri mu Kampala. Ziri ku luguudo lwa Entebbe. Buli after 5 kilometers wali red block. Both on Entebbe highway, the old Entebbe road, oluguudo olugweri ewasubiri emunyonyo zingude zigweno kulwenda kawuka okwetola muno mu Nyanama na Tete wakamocha wayo na wali red block. So bobanga wafunye abantu bagenda kwegattamu kiki ekikuteesa red block kiki ekikwatisa abagenda ba youths boda muziyude mwagala zimalawo ate se mwebaziza nti bakoze eki babayambyeko obutegatta mu kintu kino. Ekizibu kimanyi sector yenyini gye mugambi gye mu mentionings already sector abasajja basinga obungi abagagga emmotoka ze bazitadde dda mu store ziganya okukola okujjako abatunda baziraze nti bazizza okukola. Already ababoda bagenze dda mu public holiday balidde nkya kugenda kati kye mutamanyi kiri bwe kiti mumuloza tujja kujjanga ku social media tubabuulire buli kimu tugenda kukola kibwe ki no tetugenda kubabuulira no ebintu tugenda bileka mbyogera mu mwagala mukwate bajja kuvaayo sife tuswala. The moment you panic, you make mistakes.